Kati ompulira. Nkubulira bulungi genda maaso. Wembadde nkubuuliza. Kati wembadde nkubuuliza nti bw'ojja n'onkwana ne nkubuuza nti olina omukyala n'oŋŋamba nti tolina mukyala. Ne nsalawo ne nkukkiriza. Ng'onsuubiza laavu bweti. Ate ne nzija okuzuula mmanye nti oba onjagala. So that plan zange zonna zenkola obeere nga muuli ntandika okukola planning nga naye muuli nenzija okuzuula n'olyoka yasamira si abakadaama wali onkwana wali tomanyi nti ndi kadaama ye what is kadaama kadaama si muntu kyekibuzo kyembuuza mwabangamba nti Musajja mwesonye omusajja namwesonye simuliko nzo omusajja simuliko just nzize kuvumirira mu abasajja abatusiriwalirako oba kitegeera kadaama simuntu what is kadaama nga nfuna n'omusaala ogusiga gwe gwofuna what is kadaama wemale ggoga wamma wemale ggoga tukulina kubuzibu kuba waswadde basajja mwe mulekera okutwala mwe mutuvumisa mbu bikadaama tebitegeera bw'ojja n'onkwana ne nkugamba ndi kadaama nokkiriza nti ngenda kwagala wadde oli kadaama nkwagala sirina buzibu ate newaitwasira noyasamira nti siri abakadaama kati kufena ani abatategeera nze kadaama nze siba zitegeera oba gwabatategeera naye nga omusajja yalaze nnyo tusooke tubeere serious mubadde mumaze naye ebbanga ki yezeegi nga mwogera ku byalaavu n'ebyokwewasa tewali kyetubadde tutwogerako Mr. America tewali kyetubadde tutwogerako nkugambye omusajja yakuba n'essimu nandaga maama we nangamba n'okuŋŋamba abadde tampita na Sharifa abadde ampita Hani simanya biki simanya omulungi wange nga naŋŋamba tannaba kupangisa era nandaga nangamba wali wensula eri ebozikota gyensula mugano ge makamu yagambye tannaba ki oli nange tugende mu maaso yaŋŋamba tannaba kupangisa yaŋŋamba nti tannaba kutuuka kupangisa akyasoma ali ku kampasi abadde alina byasomeyo ku kampasi okitegeera neŋŋamba kisooke nze nenewaayo okumwagala nga bw'ali sente abantu bakola nkole okitegeera osobola okufuna omusajja wo wadde ng'ali ku ziro nemwezimba nemutuuka waggulu ekyeyongero kikkaatirize nnyo osobola okufuna omusajja wo nga muli ku ziro banange omukwano si sente kale tetuganye nti twagala okutuwa naye omukwano tegubesingidde nnyo ku sente as long as nti ngawe mwefunye nti mweyagala okitegeera Miss America tubadde twogera buli lunaku ngazuuka ku makya nangamba kati ngenze ku kampasi nengamba lisoke nze nzuukuka saa 6 kati mbadde nga nzuuka saa 6 nga ntereddeko message hi baby good morning kansubira wasuze bulungi biki nze natuukako n'okusula nga neraliikiridde ngali mu struggle nangamba simanga mune baby batukutte batuwambye ne batutwala ne simaje batututte nze sitegera nesulanga nzikola bazene ngana n'okulya emmere olwokuba nti no boyfriend wange bakoze ki bamukutte anyway nze Miss America saagala kugenda nnyo wala tekina buzibu kati twagala tusinzire wano twagala tusinzire mu katambi kano sinzira mu katambi kano mwoba osinziira ogambe ababasuula mu laavu nga tebakitegeeza mwoba osinziira kuba kati ssaawa eno ensi yonna abantu bazze ne bagamba nti temwogerangako ku byalaavu mulabika kuba omusajja enjuwa gye yakukubya omwenda n'agamba nga we yakyogedde kyonna temubangako mulaavu yadde era bagamba nti sisange kwali kuneeno wandi mulese n'omubuuza nti no tayogerangako n'oyo omusajja bamuyita ndi sisitawo ajje kwali okwo bamuyita Aisha Kiti wandi muyise n'omubuuza nti tayogerangako oyo omusajja tayogerangako okimanyi wasuze mu depression kwali essaawa eno atulaba kwali essaawa eno
Kwali sawa eno. Tange kwali oko. Bamitani? Bamita Aisha Kiti. Uyo Aisha Kiti uyo. Aisha Kiti jangu tukakaseddala lwaki baswaziza sistawo ne bakugamba mutufu twenyamira. Misa America ntuno kwendi. Ono bya ekyabadde weggulu wakitegedde ndowooza buli kimu n'okitegeera bulungi. Kituufu bano babadde baali boogeddeko Kagamba I love you oba kuba ensi egamba tebakwogerangako. Nabirabye nabaddeko era lumuteka. Gwe otubuulira nti gwe otubuulira. Bano baali boogeddeko Kagamba I love you. Kale baali boogedde Kagamba I love you kuba ensi egamba tebakwogerako okusinza ku kye twalabye. Nabaddewo nabirabye eri nako bayinza okujjako gundi yo kamala okwebika. Nabaddewo nabirabye era lumu yayogerako ng'andi ku simu n'atugatta ku simu babiri nga nange kwendi. N'agamba nkyabeera wa mama wange simanya nina omwana omu mukazi yamunsuulirira biki bwe bityo byonna nabaddeko era nabirabye. Nkitegeera. Anti katubuulire bano baali beeyagala. Tubuulire ebyaddala. Nze ekituufu nze ngamba omuvubuka abadde nga bano abavubuka Shabani Party 2 ng'anoonya kubba ssente za muwala tukkirize tugaana abo bafuutu bigere. Yabadde anoonya kubba ssente za mwanya kati ndoze yagenda omuwala yagenda n'amugamba oyo muganda wange yagenda n'amugamba nze sigaba ssente okitegeera. Katuulire katambi kano katono nnyo. Katuulire katambi kano. Kyogamba nti era bw'otuusa okuzuula bbaawo n'abeera nga taliiko. Muvubuka okuswala nze namugamba omuvubuka alina abakazi n'awakana teri muvubuka oyo mbumbundi ku kampasi mbw ate muyaaye nze namugamba lwakuba munnanga bali mu laavu tosaayo kikyo. Mr. America oyo yenna yagambye embuno eyagaye muno tetubeerangako mu laavu kati oyo sister wange oyo Wendi obamvuddeko. Koli. Oyo sister wange asooka. Sister wange owokubiri ali ew'obulenzi. Odi eyina weeri naye lwakuba eri wala so agifuna ssaawa zino. Tamukubirangako simu n'amugamba nti no kuba twali tukoze program ng'omwana wange agenda ku graduation ya top class. Okitegeera. Nangamba njagenda nze kale nze namusabanga manyi tuli mulaavu. Todamuwuliriza nnyimba za mukwano. Abantu bagamba nti toteredde bulungi nnyo. Bagamba toteredde. Todamuwuliriza nnyimba za mukwano. Abantu bagamba toteredde. Ate siteredde ntya. Abantu bagamba nti oli mu depression y'ekika ekyawaggulu era oyinza n'okweteekamu omuntu Saudi Arabia gy'oli. Alikiriya bulungi. Nze omusajja nga yakuta esente zange ate bameka bagamba nti ali mu depression wano mukiwandiike mu kapitoleta. Okay, amukulu Alex olina kyogamba kwata. Ebyaddala nze ndaba okusinziira kale ejjo mwana muwala engeri gye wazeemu ne gye wabaddemu bambi tokyali kyekimu. Naye nga toddamu bambi kuwuliza nnyimba za mukwano. Ekyo kibaawo mu bulamu bibaawo oli agenda omulala najja. Ekituufu. Kyogamba nti essaawa eno tokyalina ssimu ye. Ogirina. Kyogamba togirina. Okyayogera naye ku WhatsApp. Nagijeemu wallahi nagijeemu billah nagijeemu. Layira mu ddiini yo. Layira mu ddiini yo. Layira mu ddiini yo bawagijeemu. Ndayiro kutya Allah nagijeemu wallahi billah. Yagijeemu ne ku profile ye yamugyeko yabadde yamuteekanya ku profile ye nze kasaya nimba mbu yena genda okulaba omwana olunaku ne lutuuka olwogenda okulaba omwana n'asiba nga yeebase yazuukuka saa musanvu n'alyoka ngamba n'alyoka kubira sister wange mbu emikolo gyatandise dda oba nedda n'atuuka ng'obudde bukyali sister wange n'amugamba nti nno ojja kutuuka leeti kasaya nimba ekyo Lavu yange neyesalako gyali. Okitegeera. Okay kale. Oyabadde Shabani Party. Naye ng'agamba atya Madam Happiness. Nkubuuzizzaako Madam Happiness. Kale ndowooza. Kale akatalekeka. Tukuwadde akatalekeka kano kabalikodinga akatalekeka ka paati kano. Kankole disclaimer wano bategeere bulungi akatalekeka kano kaba kalikodingi. Kano biru kakole nga kaliko ka. 1, 2, 3, 4, 5
basse bano banyaba bali ku program gye bayita Zulu omwagalwa waawo ababaddewo olunaku lw'eggulo olunaku lw'eggulo zaali ennaku z'omwezi meka ennaku z'omwezi 12 Katambike walabye oba Katambike olaba ku Facebook ewa Bill Francis kolaba wano ewange ku page ne kolaba wonna ku platform zonna ng'okalaba mu mwana muwala oyo ono ali wansi sister we yoyo mwana muwala gwe bakubye omwenda mwana muwala oyo eyaswadde n'aswala n'ebitamukwatako nti yali agudde mulaavu n'omuntu era abasinga obungi bamusalidde omusango nga bagamba nti yabadde yeesiba ku musajja naye azze okutangaaza nga bw'agenda okukyogera ayongereko ne byayongerako akazindalo kaliwo nnyabo eyabadde azze wano nga bagamba lwaki weekwanira abasajja Amerikanze sekwanira musajja ati genda maaso sekwanira musajja twakiriziganya fembi genda maaso tegeeza abantu kuba Katambikano gye kali kagenda naye all Mr. America ebyo byonna nga bivuddewo nze kati kanzire ku basajja abasajja bambi temutumalira budde okitegeera kyotalye kyogere nti sigenda kirya oli muntu mukulu toli mwana muto nti oli bina bakutwala muto oyo osigalira mabega bakutwala kuni osigalira mabega toli mwana muto nti bagenda kukuba okitegeera bwoba togeta onsiimye ngandika dama ngamba nti sigenda kulya okitegeera mulekera okutumalira obudde mulekera okutuvumiriza nti no tuli bakadama tetutegeera lwaki tetutegeera nga lwaki tetutegeera tubasinga no Mr. America aze oyo gwolabye sister we kati kanteke sister we mu kinene era naye abeeko kyayongerezaako kuba oli yalabula ono namuga sister ono baako kyoyogera ku katambi akali mu kutambula nga ono bagamba nti yeegwanyiza abasajja era omusajja kye yamukoze Inze nasese mpaka kuwulira ono muganda wange naye nze nasese mpaka kuwulira bubi kuba nze nadde nkimanyi oyo muvubuka muyaye simumanyi naye nze nadde nkimanyi muyaye because abalenzi banyaku zino kati betanyira nnyo abawala abali e Bulaaya okitegeera nze nina abavubuka abamu bemmanyi abali bankolerako ku mirimu gyange egimu ng'akugamba alina bikadama 5 buli omu ayamulimba lulwe okitegeera nga buli omu amulimba lulwe n'amugyamu 2 oli amugyamu 1 oli amugyamu 5 naye nga